mubaamu ebintu ebijjanga ebikolimo. Wano waliwo ayambadde kati agiri ku mutwe. Kakano tuddako ewa Dangala. Dangala aliwa ndagamba nina okukeera n'ebintu naawe toyangwa kumpa kyanki obadde ki. Kikazi kya Dangala kiikino alina ekikazi kye bambi kazi gye kutereyo engatto naye nawasa ekikazi. Abakazi abalungi si balungi bakuwasa kiba kikazi n'ofuna ekikazi kyo nga kibi nga newabawo musajja gwekisemberera akuba enduulu naye genda lwakwa tukyagala kukeera ate ku mulimu tokyalwayo naye leero olwalwangayo mukazi akusiibula wagamba lwa ku mulimu bayi simanya agenzi basi kati mbadde njagala ndaba omugenyi olwo sebo n'abakazi beegomba abasajja nekiggalawo bulungi nekisaako nekufulu nti yo naawe abayingira wano kakati n'omusooka ali mu buzibu basi yakumbuulira kiikyo kyetegese kuleetera atya kusira basi osome n'Uganda kakati na bulutalo munju abakazi bakwata abasajja kati waliwo ajja bano bali mu muteme enfudde abadde tabalabye laba kino ekisigo abyoleese kati mukwano gwa bawona atera okujja wano alayika bamuleseemu munju yayomba abazaali bakwatirangako ng'obbye nga olina n'ekyobbye nga omaze okufuna omunyago n'otunona omusirusiru kumukwasa bukwasa ate ggwe obufumu bwange tebujja kwonooneka nga nekyembadde nkwagalamu sikifuna kati nga kisooka kirowooza ebikazi biba byattaba kati ng'asooka dda kabalaza abirowoozeemu omukazi mujjagala kumukwata alimye efirimu egenda mu maaso kati omukulu agenda okujja alinga otudde saawa bulijjo nagamba ekintu yolina okuba kati lwaki oli bweru mbigere kiki musoko obadde kintabanize amusanze naye nga toyaziggyemu abantu bali buzibu ng'olikale bizibu nze tewali alina ebizibu ebimusumbuwa kikyonkwega si byangu enfirimu egenda maaso nakuleesa tolina buzibu bwonna nkomyewo okukola limukwekubagiza oli eno otudde ngambye kantuleko wano nze kale biri awo bibuzaabuza kale si bizibu nnyo biki ebibuzaabuzi kikyonkweka kyoyataga kungamba sitegedde naye nkomyewo njala ennuma amma ogenda kwana omunju ofune ku kyokulya naabe nako ojja ombulira obuzibu obwo sibutegedde musobo sagala kunkweka kintu kyonna engeri gye kirindi yamujja mu kyalo tagala mulaba nga mweraliikirivu waliwo eyabalabye naye ng'ekyamazima babi musajja atu yatagala kulanga akola ki abaako kyakola kino kiiki nga kirowooza ekyokukola mukulu ng'ayingira kati kyamulira ng'ayingira amuyita tamuddamu ate obadde kibebi ate abakazi balina amapeesa nze nvaako kiki nenkomawo notantikula notanyaniriza buli kati nkwanirize biki mubadde ki waliwo yakuyisiza obubi ate abakazi beekaza kati yamanya n'empi ziyinza okwakira mu ye baako naye kasaara ku nsumbuwa kumbe kiri mu mutyuninga mu layini ono ali mu lwesi tamanyi beera be bantu bamwe mutuleetera ina oli naye musanze ali eri naawe oli eno
leka bwe kyekoza simanyi nakumanja wajja kirowoozo kireeta mu muntu oyo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kati nga mugabo oyagala omanye ekyatuuse obuuza gwe waleeta wano ate oba oyagala kumanya nnyini mutuleetera abantu atategeerekeka sikekandeetedde ebizibu kiki bizibu kibe yaleese nze tombuuza na bizibu yaleese oli muntu mukulu atuleetedde ebizibu kati ate nenkubuuza ekikuliko tombuulira ogamba mbuuza oli wandeetera ebizibu bino oyo omwana yajja okuntuusa awazibu oyo nga lekitandika kwekaabya wandeetera omuswaswangule maama buli kikimbuulira genda obuuza eri oli munno gwe waleeta toddamu na byakumbuuza ebyo nja mumubuuza efirimu egenda mu maaso atandise kwekaabya kale ne bamuyita wakoze eki muno wali kenamukoze kali lwaki akaaba ate agamba niguvaako obuzibu nze muneesina kyenamukoze lwaki takubuulira kye bamukoze bebi abakazi balina amapeesa newandi badde omutuusiza mu mpi otandika kuweeweeta mukwano nkoze ntya nze ndwayo nze ndeesa obuzibu simanyi namwe kitandika kyokka ogu ne gutangula banne wabo ne gubatabukira ne gubatabukira kiki akaaba yatabukiddwa mu ngeri ki dangala era ddala dangala yatabukiddwa mu ngeri ki alina kye yakoze gubuuze gwe guyina bekwankoze ogwo gubuuze yakukoze eki naye gwe wakoze eki mukazi wange sina kyenakoze lwaki akaaba siitira busiitiza amaziga agamu gaba gawula egundi waliwo amaziga ag'omukisenge lwaki akaaba ag'omukisenge nga gakabira mu ddiiro kati nga agamusoke tumugobe abakazi bw'aba alina ekintu kyayagala wokimulemesa afazaali akulemesa fuluma bannange nze saakumanyirira mukazi ekikwana ku mukazi wange entaama fuluma dde wammwe nagamba okuyamba naye fuluma enju yange oganyi muzeyongobera bwereere leeta ebintu bye sigenda kwogera bingi nze byange biwedde nene sirina kyenkoze muzeyi munangongobera bwereere muzeyi njogera mazima siruwala kuleetera ebibyo ove wano bakuleetera ebibyo ate saalaku fulumya amatu yamugaba fulumya amatu taata tewandingobye taata ne baleeta akasawo ke musajja wattu bamugobye alo egenda ono mwana muwala yeyagadde weefulafula nnyo omuzibu naye kankuzibwaliza embeera ojja kakasa sibe nagenda todda tukolako emirembe oba mulowooza muli baakabi nnyo n'obukalamu bwammwe yayita manju nati kiri wano kyesuppiisa kimaze omuleetera emiwunyo nedda oyo tumuwonye namanya abalenzi abo beemakula
Lwaki togoba akasajja naye musoke mulogo walina ne bassaako ekkufulu jjukira ndowooza amayembe ga nnyina yagalina sookoleke situka kino ekikazi kikambwe bulamu bwa musoke ne bulabika nga bwo bulayika bwekyanze siwaali kirala kyonna okujja okudda mu sakala efirimu egenda maaso tumanye ludda gye biggwera nange tulaba emanyiddwa nga olunabe biggwerawa kaisiwaali kyakola okujjako okudda mu kyalo sajja atuwuyo namba emu namba bbiri oyagala matafaali kweninze gakuba nga kaki kiki ono adde amanyi bakanonye gagula kumbe ono azze gagula azze gakuba munaye si kudaala musajja atulembera yagaanyi kati anoonya mulimu akube ku buloka asobole okubeerawo wano wookubira amatofaali buloka gy'otunda ebibiri nyini ettaka kwogikubya aba ayagalako 150 kati ate oyina 150 olwataano otoleko 25 ez'enku ezijyokya wali eri n'amulagirira awakalu awali ettaka ekkalu oba otandikira otema ettaka abadde amanyi asaaga musajja ali siriyasi sajja embeera yamukwata bannange embeera ekwata era omuntu alina okwegendereza ennyo mu bulamu obw'ensi ngatto amalala ng'oleese efirimu egenda maaso ogenda naddirinyira mu ngatto bamugamba okugjamu engatto tezisamba ttaka kanzijjemu jjemu engatto atandika osamba ettaka kyakabeeyi efirimu yiino manyi go ge gakusalako buloka 10 ogaba mmeka buloka 10 nja kuwa nusu 8 esebo kati nteeka laba ettabu okuba obukubi buloka 10 n'okissa wali amazzi oyiwemu buloka 10 bakuwa 8 mukama katonda saasira ensi yo osonooka kanaana buloka 10 akatiba akukooze ate bakuwa akatiba akanene akakubaza 99 zanya n'okuzanya amaze bamugaye buloka 8 yazikuba ekyo kintu kitono buloka eyemu ezo bbiri kulu yabomba yangu sembezayo emmeza ewali eri tukole wali eri teri woofiisi etabaamu mmeeza eyo naye woofiisi owakanamu kati musajja kukanaana bw'oyagala nkuyambeko musajja manya ennaku yo pawulo abagagga baduulira laba maneja mu kirombe laba ono omulwadde buloka 8 kati aleetayo katono buli kale bulimala manyoko manya ennaku yo balanisa omwinitializinga abadde awoza limala yanguwa onootera oweza olw5 ku lino lyewakasumba mu buloka ziweza 5 otwo bagambye nti eno waliyo emirimu kola yakukitegeera
naye osamba nga atalina maanyi onsobedde. Wulira omulwadde tosiriwala abadde aweza mu buliri aleeta taffaali ogobwa nyinyuse nsasula nyinyuse nsasula nazirinyamu sakumanyiira ayiridde mukama siriwala wano mujja kusirwalira mu bizinesi z'abantu bw'osobola okuba bulooka etakolesa limu bbiri mbw'okooye tonsasudde n'akomawo nga yeetonda n'akomawo nga yeetonda sonyiwa mukulu ekyamazima mulimu ngwetaaga olunaku oluli wakati tonnaba kulumalako oyinza obutalya kyaggulo kansomba ettaka genda ennaku etandise omuluma omusajja naye bamugobye eri n'alumba omulombo omulala ettaka twalaganye buloka 10 mpaka 8 sombye ettaka aganye okunsasula sente zange agani mugamba sente zange abasajja abakulu obwedde omutaka naye bwotwala lwakireba buloko bwedda ntwala buli ettaka eryo nga lye buloka nga bwensobola okugabala naffe tuba wano mpola mpola ate oba sirina mula yageneza okulya azini musabye yampeeyo ku sente azini byeyongedde kutaama ekumpeeyoko kyokulya abanfanzi ompadde efuna ekyokulya omuntu eyalina muzadde we kyobala ebintu byensi tebisaana kuteekamu malala ettaka lyaliyo ewaabwe yalirekayo nga tasobola kulima oba waggwanga ki abamu tebagaana kulima ye aba amanyi byalima bijja kulwawo sente neziba kayadanise kutegala butagazi emirimu beba ogamba oba oli aliko kisiraani kalikumba atandise okusasulira amabanja mukadde we ge yamulekera olugaba mabanja tegeza muno otera okuba emirimu gibaamu nawe tomanyi oyiga mpola mpola feno netusasuza za kuyiga efirimu egenda mu maaso olinansondeseza ettaka mazankuzibu wamugambye obimanyi mwabikolako dda mukyalo nabikolako mukyalo afunye akalimu akalala kakugapanga kali mu kapanga buloka olaba kati awo kanze bulungi ngira gajjule bwoti gakola bwoti negayitamu ku musana bwega sipanga kuliko nyini obulamu bwe nebulabika okuba ni bukyankalanirira ddala kandi wayita emyaka 6 mutaka amanyi omulimu otandika togusobola naye bwogukugukamu ate otandika okugusobola yafuuka akafulu naye kenyini atandika okubanga kati ye maneja myaka 6 yayingira ekirombe nga yegazikuba kyobola buli kintu kyonna kuba kulemerako genda okudda eno waliwo ali mu kubuuka Sonko wano nno we waali wabannamazzi jukira twasembe okulaba namazzi yafa nga yakamala okuzaala naye twamanya biki byatuuka ku mwana wamu ne maama wa namazzi yafa kale no tuba tuli awo nga waliwo engeri y'akapiki akazze Jendi oli otya abakulu baliwa ali mu mwani yenda omugambe nti waliyo omugenyi azze wuyo
azze ne tindikaali kibuga tekiba kyangu. Sasa kulaba. Ale sebo. Tusanyukidde ddala muli sebo. Mutebi Ugamba ki? nga basanyukira mugenyi. How are you? I'm fine. Are you fine? Kanono kali wano tutumayo ba Mutebi yakazaala naye gwe kayise taata. So vero Nga baleeta sofa. tula kukowa. Yanza se. Eyo togituulako ng'olina ejjute n'osigala nga likyakuluma. Olyabya baabo banga atudde ku lubengo. Sasa kwa. Ng'agenda maaso amwaniriza. Kyava amuladdisa. Abakulu baliwa. Mutyabasi alina wayo entonotono. Ebintu byajja bubi. Kiki ate? Ng'amugamba maama yafa. Yafa. Ebigambo byajjawo bimuko yafa ki? Maama yafa. Ono olulimi lwakozesa lwa muko. Maama yafa. Baali bali awo bagenda Namazzi olubuto lumusimbye Namazzi. Bagenda okuyingira eri mu lusuku genda okulira enduulu zikaaba. Bagenda okulira nga enduulu efuuse enduulu. Musajja nadduka agenda alaba enduulu yali eva ku ki? Yatuuka amaanyi gamuwedde. Maama yafa nga bakamubuulira olubuto lwali lwa musoke. Efirimu egenda mu maaso. Maama yali yakanyuzeewo dda. Ebintu tebyagenda bulungi. Annyonnyola nga bwe byali. Namazzi baddusiza mu ddwaliro. Maama ne baleeta. Era Namazzi naye yafiira mu ddwaliro. Musajja n'asigala ng'amugamba olaba Namazzi baamutwala mu ddwaliro. Maama ye yali amaze okufa. Baali bakyali mu kutegeka baziise batya maama ne baleeta omulambo gwa Namazzi. Namazzi yafa. Namawoota yadaayi. Namawoota ayadaayi. Era Namawoota omwana gwe yaleka y'ono. Ekitegeeza kano akaana ka musoke. Kale nno bulamu bw'ensi bwe butyo butambula mu bintu ebisinga. Era Namazzi yalekawo omwana nga y'ono. Lengera ekyagatta famire ebbiri zaali tezikwatagana mwana wuuyo. Kale nno baamuleeta baamulaga malaalo. Namazzi twamussa wali ono ye nazaalawo oyo muko ani ati mukowe kati naye tumunye sente nga tumutereza. era tewali kiddirira kyonna okujja kusigala nga bali bawamu kubanga empalana yali tekyalina makulu. Luswata Albert ye director waayo.